Rosette oli mugumu simanyi obuvumo obujjawa bannange. Nze nga nkugoberera. Nazaalibwa nabwo ate nebyako nekyenfeesi nga nekyongera okumpa obuvumu. Weebale kukolera abantu, kwagala ekisa ekyo, okuwuliriza. Tusiima eno gye tubeera nga tulaba. Weetikidde wano nkuleetedde ku lyenvolye. Kati aŋŋambye omuyembe. Era bane mukole ebirungi bantu mmwe. Kubanga buno ojja kunywako. Amajjangu balage ebintu byange wano eno. Obuugi bwa kasooli. Muno mulimu emicungwa gyange giigino. Mulimu amenvu gange gaagano. Abatulaba bambi byensobodde bino ebirala ebinene bijja kujja. Kasita kasita kajja. Kyetaaga ne tukola. N'ebirala bijja kujja. Mwagala nnyo ono. Mukama mumpangaliriza muwe byasinga okwagala. Kati mumanyi ekintu kyendwawo okulya? Kati gino waguza migule oba olina omuti kw'ogijja? Wagiguze. Ekintu kyendwawo okulyako yono mucungwa. Emicungwa ndwawo ogirya. Ate omuyembe favorite fruit yange. Neno gundi n'amenvu nago nga lyanga omuntu. So kano kawunga kugenda kunywa ku buugi. Bagamba etasiima ekola ki? Munansonyiwa oluganda lwange. Etasiima ebulaagiwa naye nga nange neyanza mukwano. Weebale nnyo weebalire ddala. Nze manyi ekindi ku mutima. Nkugambye omuntu ekintu kyazze ku mutima n'akikuwa. Kyekiringa omuntu akuwadde n'omutima kyonna kyaba akuwadde. Kale bino ebintu by'opata kyo kibalidde okulyako yonaani. Era ndi very happy sijja kulimba emicungwa. Ate njala nnyo fruits ng'omuntu era ndi mulwadde bangambye okuba nga nkola ki? Nakozesa nnyo fruits. So awo coverinzeewo seetaaga ggula. Wasiiba otase? Ndiire gye nyawo. N'oliira otatu wasiiba otase. Oliire gye. Weebale kukola. Kale bambi weebale kusiima. Weebale kukola twakureeba. Ye mwebale kusiima bambi. Ngakonjera ennoro. Amiina. Manyi lwaki muyisa omugenyi wange? Nyankole lugero Nyankole kati akayimba ako njagala okayimbe tube ng'abakawaye. Naye tetukamuwa jasa awulire kawulire. Awulire kawulire. Kale. Roland Keji. Beboli mulungi kyoyitira emitima gibatulukaya. Beboli mulungi kyoyitira abawala bagakabaya. Bendita walungi wasohaire onyirira nnyo you are so lovely. Mubalungi wona you are my only. Abalala bafuukagire beboli mulungi. Ze okwanjulira ebizigo ebimanyiddwa nga Nyondo Glim. Olunaku olwaleero njagadde okutwala omukisa guno okubalaga akazigo omukyala wange kakozesa nange olwaleero nkimyeyo akange nkagezesa endabe. Saagala badde babalimbe ate mwesiige ebikola by'amapaapaali simanya mwesiige essukaali mukola ggulo. Kano ke kakola ggulo. Tumwagire Nyondo Glim. Osobola okubakubira ku ssimu namba 052 46807778. Olwo ojja kuba omufunye bakola ne deliveries ku ggwe ali mu kiyumba oba ali ewala. Nyondo Glim ajja kuba kutuukako. Mubeere bulungi. Rosette nsanyuse okukulaba. Nsanyusize ddala.
Bana munansonyiwa Oluganda sirumanyi bulungi naye nsanyusa kuraba. Oli muki? Ndi Munyankole. Oli Munyankole. Daddi wange Muganda, mama Munyankole. Kati oli Muganda. Nakulira Bukojja Kyova Olunyankole sirumanyi bulungi Oluganda. Naye nsanyuse gwe faani wange asinga. Lero kyomuna Abanyankole banjagala nnyo. Abasinga bamanyi ndi Munyankole. Anti obafaanana. Omusaayi gw'Abanyankole ngulina. Obafaanana. Rosette nsanyuse nnyo. Kati kyebakola mu byonna. Sooka obuuzeeko abatulaba Abanyankole mu Lunyankole kubanga abatulaba ku Nnyondo Media n'abaramusa mwebale kugoberera Rosette. Nange wendi wano. Abanyankole mwasiiba mutaano mugamba kyokwe amazina ganje ninye Nuwabine Sharon. Ndi na munwani wanje Rosette. Ntuuse. Onkedde n'obukeezi. Kukedde onsuze ku mutima nze nga nkugoberera. Nkwagala nnyo kuva ku luliko lyo omwala gwe wakolako story. Ani Dragon. Nze nga nkugobera nga nkwagala. Nze nga nkugobere. Stories nze nga ndaba story nyingi. Ezimu yete zikuba ng'eyo ey'omuseze eyagundi Varota Velvet. Waliko endala y'oyo omukazi eyajja ng'akuba bw'ogwa mu mazzi alinga atamidde. Weri ng'omukazi alina omwana we nga mwagala mumuggyako mumuwomu. Mama Junior. Mama Junior. Nze nga nkugoba story ezo nyingi. Rosette oli mugumu simanyi obuvumu obujjawa bannange. Nze nga nkugoberera. Nazaalibwa nabwo. Ate nebyako nekyempeesi nga nekyongera okumpa obuvumu. Weebale kukolera abantu kwagala ekisa ekyo okuwuliriza tusiima eno gye tubeera nga turaba. Tukwagala nnyo. Amiina. Kati abatulaba kasubire muli fine muli mutya badiya. Munnaife tuliwo okuweereza abantu kolera abantu. Omukyalo ono yankubirako kasemyapezaako ku message nga Rosette njagala nokulaba kutana na nsonga y'amaanyi naye andabeko tubyako n'abantu betwagala n'ogamba ono omuntu mwagala naye nga obuuza kyeyali akuwadde nga nekikola ki nga nekiriiyo. Tuba n'abantu tomulabangako tosuubira kumulaba naye ng'ogobera mugobereze byakola naye omuntu oyo ng'okola ki ng'omwagala. Kati ono omukyala gy'avudde si kumpi ovudde wa? Kira nze simanyi nayo wala naye yaŋŋamba nkwegayiridde toddayo Dubai nga sikulabyeko just nkulabeko era ze aneetikidde. Kati aŋŋambye era bane mukole ebirungi bantu mmwe kubanga amajangu balaga ebintu byange wano eno. Obuugi bwa kasooli muno mulimu emicungwa gyange giigino, mulimu amenvu gange gaagano. Abatulaba bambi byensobodde bino ebirala ebinene bijja kujja. Kasita kajja kyetaaga ne tukola. N'ebirala bijja kujja. Mwagala nnyo ono Mukama mumpangaliriza muwe byasinga okwagala. Kati mumanyi ekintu kyendwawo okulya? Kati gino waguza migule oba olina omuti kw'ogijja? Wagiguze. Ekintu kyendwawo okulyako yono mucungwa. Emicungwa ndwawo girya. Ate omuyembe favorite fruit yange. Neno gundi n'amenvu nago nga lyanga omuntu. So kano kawunga kugenda kunywa ku buugi.
bagamba etasiima ekola ki munansonyiwa oluganda lwange etasiima ebulagiwa naye nga nange neyanza mukwano webale nnyo webalire ddala nze manyi ekindi ku mutima nkugambye omuntu ekintu kyaze ku mutima n'akikuwa kyekiringa omuntu akuwadde n'omutima kyonna kyaba akuwadde kale bino ebintu byopata kino kyebalidde okulyako yonaani era ndi very happy sijja kulimba emicungwa ate njala nnyo fruits ng'omuntu era ndi mulwadde bangambye okuba nga nkola ki akosa nnyo fruits so awo kavarinzeewo seetaaga ggula seeta olabika bulungi wow kabaddiremu olabika bulungi olinga mwana muto bannange olabika bulungi ka sikiini okozesa ki omwana akabuuzizza ate ngaekituufu akimanyi naye agambye rosette olabika bulungi anyway abantu abasinga okundaba bamanyi buno waba agenda ku mitinga mukazi mukulu siri mwana muto siri muto emyaka ejange mingimu naye nagaana okukaddiwa siva ku Nyondo Glim kati ejingi kakasamusamu kati kino njagala mbagambe nti bwemundaba saazi neeno twakayingira January twakayingira omwaka omupya wano bwemundaba waneeno njagala mbalage nti ngenda kubeera bwenti paka guno mwaka gunagwako kikwewunyise nga ate neyongedde kuddako buto mu myaka 5 ojja kusanga nga ndabikanga bwendi nga sikyukanga nze ekintu kye nasoose okugaana bulamu bw'ensi kwekaddiwa nze naganye okukaddiwa sagala kaddiwa so tukola products zaffe ng'olina kola ki kati kamera zimboola saa zino olwo agenda ogamba agambe abasinga bajajingira ku kamera naye omuntu bw'omutuukako n'omulaba si yooli ono ddala kyaddala alabika bulungi nnyo nnyo ama bagambe kakati ze kamera zimboola era kyemmanyi eno vidiyo egyagenda okufuluma nga bagiraba nga bagamba atuna kyotugamba ne kati omuntu akulabyeko physically yagamba wow kubanga nze ndabika bulungi nnyo off camera like ndabika bulungi nnyo nga siri ku camera physically ng'omuntu engeri gy'oyambala bino ebiteeteeyi ebiwanvu abantu kyova agamba Nyondo oba mukulu ebikukyusa ekyobukulu si kibi naye ze sibwagala yensonga lwaki emyaka njirwanyisa gyo sigigana kuneeyongerako naye saagala gindabike ku maaso saagala kati nkirwanyisa nyangenda tuka mu myaka eyo 3 mu 35 ana nga siba mu kifo nga bwendi nga bwenkola ki kisoboka kubeera kwefaako kibula nga pisanya abaana ne bagamba jangu otandike naffe mu kusooka ojja kwetaaga akasente kakanjimuuko naye gye biggwera eyo oba ofuna katono nnyo kakola kikakumaintaininga kati ffe ebizige byaffe b'Enyondo Glim biri buli wamu buli omu bikutuukako mbasaga oli agambe kakati bwe nabavudde Uganda nengenda wa bwe nabavudde nengende China ate sijja kuba sibifuna ate bwe nabavudde Dubai nenzirawa nja kuba sibifuna bwe nabeere Kenya wonna wooli obikola ki n'obeereyo gye batasima ku njegoyego y'amayanja kati kambuuze waliko abatya artist wange waliko abatya n'abaana abawansi ddala oyina gundi ki ebbeeyi yaabo tebatya tebatya kubanga ne baana batandikirwako ate nze nyinamuko engeri y'okwagala okulaba omuntu ng'afuna kyayagala kyayayaanira nti oli agala najja nga kaseere kakugamba tobangako nabyo tosubira kubeera nabyo naye ne ngamba akalize kamwongereko muwe wenagala Rosette munnange nyina mitwalo 3 munnaye kyonna kino mugamba mama tulina product ya mitwalo 3 naye kale kina buzibuleeta nze nkole ki nkwongerereko nyinawo mitwalo 5 kati mba saagala bagoba at least njagala ofuna ekyoyagala bw'onaaba okomyewo tonsubira kukwongerako kubanga abamu abakyabuusabuusa ebintu bino bikola bulungi bweteekamu akasente kange kati wateekamu 3 nemwogerezako nemwapulaki gye muwadde atuuka ekisa nabeera nga kimukakatako nga bwangamba mbw ate munange nyogerezako mugala nange sikola ki sirina ate ng'alina okugula kubanga byamulabisa bulungi yafuna kyayagala agala otayagala alina okukola ki alinanga awo bwembazanyiramu bwe nti nfuba okulaba nti nokiraya nti muwa omulundi ogusoose
ogwokubiri yabinonya yekka na yekka. Si kulwana si kulimba lwakuba temunaye cameras manyi okukola ki. Si kulimba si kuwaana lwakuba nti era ebiseera ebisinga njagala nnyo ogenda n'ensupply nga zikamwenyi ne bakilantisi bange ne bandabako bagamba Rosette tuba tumanyi otudde mu filters Rosette ate ng'olabika bulungi n'okusinga wetukulaba ku kamera Rosette ng'oli muto siri muto mu myaka naye ndi muto ku sikini kubanga nagaana okukula ndi muto nenkuwa emyaka gyange tugenda kugikkiriza nenze sigenda kukkiriza kukula nga product weyi tugikola nobeera nga eva otambulira ate si ya bbeeyi nnyo osobola okumaintaininga kitegeera nosanga omwana nga alina emyaka 35 naye nga alinga ngakuzaala nosanga omwana nga alina emyaka 4 naye nga amaze okukaddiwa ne kanyazize kiki obeera okkiriza okukaddiwa ku myaka 4 kati emyaka gyayero gidduka mangu mangu osanga omuntu w'emyaka 5 nga muwala muto like nga muntu muto si mukulu nekisinzira kuguba nga bwefuddeko nobeera nga tokkiriza kukaddiwa bato osana kuwa myaka gyo ina babaga mu 3 ne buli myaka 5 nange ku kizibu ekyo nja kufuna kundabike ng'omwana omuto kasita otuuse n'ekirala tulina okujja mu buneeno tujja kugenda ku dduuka tujja kufunayo ko product tujje mu buneeno skin ebeere nga teyinaako ezo rashes tujje mu black spots oli muddugavu tukuwe nakyo eyakkalayo nga tokyusemu wadde naaka nebigende nga bikola ki nga biwashinga polako oli muwala mulungi nkwagala nnyo faani wange asinga omubwati yego faani asinga omwatya agala nnyo 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 katonda yasinga okumala akebera mitima ate ekirala kyenkubuuza nyondo obuvumu obujjawo obwo nga totya okozesa buvumu ng'eri e Dubai gye wali ono omuwala gwe wajja mu kiyumba Patricia ng'oraba totya obwo buvumu nina ekigambo kimenyagala okwogera omuyimbi wange atudde wali eri naye ali mu kunsekerera slash kaakati waliwo omuganda kyagamba mbw ayeyambudde takola ki kitegeeza ki kaakati era waliwo bagamba nti ayeeweza omumba gwe bazikuba kati bw'obanga osazewo okukola ekintu nomata kizibu kitya kikaluba kitya olina okukituukiriza wona halika ne Patricia nali tewaliwo bunkenke mu ntandikwa kubanga nze noyali ambulira emboozi ye yayitiraga kutya nnyo 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 muntu abanga anyumba tona bakulabako tuba na kutya kati wetwagenda era twakola paati yasooka nanyumizira yangamba tubiteeko kamera tuba omudasobola okunyamba bampe ku magezi oba ki naye nfa kaso omusajja tali kugundi sweta agubira Nyondo Media agenda bisangawa mu Sudan mwana gwe nga ngenda olunaku olwasooka tunyumya manyize namu omuze gw'okwemakula tandise okwetala mu nyumba y'abantu sifuddeyo nkutteka n'okutteka n'ennyingeze kagikebaga n'okugula nga sindiseko tekegula nze nga manyi bya lusaago era omudi ogwasookera ddala tuba tuli awo maze okubira omusajja oba yafunamu omuli okwekengera n'akomawo ewaka mukomawo ewaka mukonkona okujja ewaka kati awo omusajja mukomawo kw'omusajja bwe nalaba nti ebyo tulimu byali sirias terwali lugero lwa kusaaga nenya neneekweka mukwekweka jjukira omusajja mukambwe alina n'ebintu byeyengaye kati awo we nakakasiza nti ekintu kyendimu kya ddala okitegeera waliri just byali byalubala atondi awo ndi byange kati bwe namala okwekweka mukaba n'atuyamu musajja n'afuluma n'agenda nenvayo awo nakakasa nti firimu ya ddala y'amasasi nenzira ewaka nenti okudda netwogera naye nenti okuddayo maama we n'apereza voice note singa akaaba kati nempuliramu muli omutima gw'omuzadde kuba nali siri willing kuddayo nange ng'omuntu ofunamu okutya naye weegumya n'ogamba nti ekijja kikole ki kama mbaaya nimbaaya kaakati
mama we nankubira mama we nategerako ms voice notes ali mu ddwaliro mama mulwadde mama nga embeera mbi ali mu kutya okwamaanyi ennyo nenkubamu ekifaananyi ng'omukadde anzaala ow'olugave nga nze ndi mu mbeera oba witini oba fiona oba ani oba muwala wani era nga yali mu mbeera eyo nenkubamu ekifaananyi ti mwana wange gwenzaala nga yali mu mbeera eyo nenvuma kati tubeerako n'ebintu bye tugoberera ne bye tulowooza ate n'osaba n'ogamba mukama kati nkusaba onnyambe kino nkiyitemu mpa obuvumu nabukuwa n'okosa ne skills zo nga gwe omuntu n'experience yo byonna by'oyiseemu kuba tulina embeera ezimu ze twayitamuko nga zituwa obuvumu n'otukesa n'ogamba naliko mwene embeera nga nasobola ogiyitamu kijja kuggwa n'enzirayo omundi ogwokumeka ogwokubiri olwogwokubiri funye ku magezi bangambye twalina eddagala kola bwoti omufulumi mukole ki muveeyo mukole bwe muti kubanga yali yagezaako dda okufuluma nekikola ki nekigaana netugezaako nekikola ki nekigaana nenzirayo waka neŋŋamba ekituuba wali okitandisa olina okimaliriza tunoonya amagezi amapya kwe kupa pasita kiba kirina okuggwa nokiba kizibu kitya kati awo kwe kufuna pasita nenzirayo nga ndi muvumu kubanga kwolwo saddayo nzeka twali nze Velvet pasita waliwo n'omuvubuka wizard twali ffenna kati ate awo nagenda nga ndina muvumu nnyo kubanga nalina benakola ki benagenda nabo omundi ogwasooka netugenda ne poliisi nekwata omusajja naye omwana natasobola kuvaayo then awo ogwaddako twagenda ne pasita ogwaddako kuba nekwolu pasita yaliwo naye nekigaana netuddayo omulundi omulala netukola ki netumugjayo ogwo ne guggwa kati nze abasiga babagamba nti lwaki noya ne mu nnyumba y'omusezi totya tokola bwotize kyemmanyi batona kyogenda kunkola kamera ebeerawo sitambudde nzeka wadde mu kamera asobola okuba nga nze ndi nzeka nzalabise nzeka naye nga mba siri nzeka n'okuggyako ekyo n'ekitali ekyo nti nze mulimu ekirala bwe tuka neŋŋamba nti kati ngenda kutyaki kati kabeere ng'omusezi aba agenda kundya tagenda kundya okitegeera agenda kunkolaki nti mulimu abantu abekalakaasa ne bekalakaasa naye abatana kyagenda kukola kati omuntu gwenyinza okutya ayinza kuba nga mulalu nga waliwo ebisi nga n'amayinja akuba nga mulalu ebyaddala okitegeera ava ku bano nti bujja ne bugenda omulalu waddada nga tanamu wadde kategeera nga mulalu ddala nyinza obutabeera mu nnyumba yemu naye naye mbuno omusezi nnyingira ogenda kukola ki ogenda kundya olya misana ogenda kulya mulamu nga ne kamera kweri so kati twala ensonga lwaki tubeera bavumu ate tubeera naffekka naffe nti obukosi oba ne katonda waba yakutuma tasobola kukulekerera kubanga tasobola kukutuma butumi n'akugamba genda okole ki otaayaye nga takuwerekedde asiri bwomu nange ekyo kirungi Rosette twagaana kwebaza abalaba Nyondo Media abagoberezi baffe mwebale kumwagala kwewaayo nange mwagala nnyo tukwebaze emirimu gy'okola amaani ago Katonda kwongere obuvumu obusinga akuwe n'obulamu na buli kyosinga okwagala Mukama akikuwe tukwagala nnyo nnyo aleka maama wagabye ebibuuzo olinanga 5 nga nyina ebibuuzo abagenda n'okukubuuza akambuuza nooza 2 kimu ekirala ekirala bingi naye muna bw'otuuka wano ate nebikubura naye nga tubaagala nnyo ntumirako n'oyo omukazi ye Velvet naye mwagala nnyo mutumidde ne Patricia mbona mbatumidde era bw'oddayo bagamba mbaagala nnyo mbatumidde kale ddiya jakuba twazira kubuuji tujja bonywa ffenna nina okgenda nabwo tukwagala nnyo weebale kukola olemezaamu kati sokoleke onookola mulimu ki okukolanga mu Uganda okola mulimu ki sinatandika kukola toli mu kukola lwaki tokulumamuuko n'okuba kukyere era bwenfuna anyambako nsobola okufuluma n'enkola nokola kukyere mubeeramu abantu abamu baagala abakozi ngaabo naye nga baba baagala ba mu biyumba
tososola mirimu. Kati nze ataasoma ennyo omulimu oguba kasatu guba muzibuzibu ngukola. Ogukola kati toli mufumbo nti omusajja asobola okulemesa ogenda okukola. Nze nja kgenda tewali kigaana ate waliko ayagala okubeera mu mbeera embi ng'oli mu mbeera embi abalina omubiri kitegeeza bali mu mbeera nnungi. Ffe abamanyi kye tusirikidde. Gwesisinkana abantu nagamba nti nina embeera embi naye ng'olaba nti omubiri kweguli nenebuuza embeera embi erirudda wa kati gwe nkunoonyako embeera embi nembula. Ffe ababa bamanyi gw'oba tosobola kiraba naffe ffe ababa bamanyi emabega yaffe ekiba kiri emabega bakimanyi ekiri emabega w'obunene babamanyi bingi kuba tutwagadde era kubyogera wano. Wagambe ngenda kupitiramu nga tuli mu kamera ajja kupitiramu okwo naye gasa tunyumizaamu okwo twogeddemu okwo ekyasinga okubeera ekirungi. Nange ndi musanyufu okunjagala njagala nnyo abantu abanjagala. Mujja kunsonyiwa sinnyonnyodde nnyo omu ekintu ngo ekyekango sinyumiza nnyo mu nsonyiwa ngamba ekyekango oba mu mutima oba ki kasa tunyumizaamu ekitalina buzibu. Kati ogamba tugenda kukola tolinayo ku bwana? Ninayo abaana era nina abaana 3. Bw'oba oyagala ogenda okukolererayo tubeerayo keyo n'Abannayuganda kukubire kalango ogende okole kuba nze mbireese. Wabeerayo Abannayuganda nga muwangaalira mu bitundu ebyenjawulo. Mulimu abali Nigeria nga balina ssente zaabwe, mulimu abali e Dubai nga balina ssente zaabwe, mulimu abali USA, mulimu abali Canada, mulimu abali South Africa, yonna gye muli nga oyagala omuntu asobola okuyambako ewaka ku baana, kulongoosa, kufumba mu byewaka. Muganda waffe ono yayitambudde mukola n'akola alina embeera nga ye gy'ayitamu gye sinaakumanya tubona okuba nga tunyumyako nga tuvudde wano eno kuba tubona kuba n'obudde buwanvumuuko tutambulemuuko twogeremuuko so bwe bumaliriza ndabe nga muwerekerako ewaka addeyo asanga abaana balinaani bali bokka. Tulina okwanga ogenda osanga abaana aliwo ng'omukulu ali mu myaka emeka? Kati bonna bali wamu? Kati ono ow'omunaana yali n'omuto oba olina kuddayo nga bukyali. Anyway nga gy'oli ng'oyagala omuntu akuyambeko ewaka naye oba sooka kutunda mu dduuka oba wa afulumemuuko muganda waffe naye akube ku kyeyo si bwe kiri. Ndaba nga alina empisa mpozi nga katulako ebisebuka. Nyina empisa omuntu omurokole tabulwa mpisa nange muganda waffe agamba balokola abasinga tebalina empisa babeeyisaako. Naasi bonna muna empisa muzifunira mu kyaki muva mu kyaki nga muba byammwe? Nedda si bonna. Si bonna ng'olina empisa zo. Nange ndaba nga zikulabika mpozi nga tulako ebisebuka naye ndaba nga gwazirina. Muganda waffe gyebaleko. Kati obuntu obwokola osobola okukolako n'abantu abalala sooka olabiko ku bantu bwali mu kukola. Omanyi nze nnonooza nnyo n'ebitankwata kubanga omugenyi wange kanzigye naye nga n'omugulu gummenyese. Muganda wange nsobola tutulako kanoonyo katebe k'onoomuntu wano katonoonyo tanyiige simubuuziza olugero lwange lulina siriiti mpanvu.
Ugamba otya? Jeri nnyabo. Ogamba otya nnyabo? Sigamba. Nakoma okulabako mu biseera biri. Otwali wane eno nga omwaka oguwedde. Kazi gwa mwaka guwedde. N'emirimu gwo okola mingi. Emirimu nkola mingi ddala. Okola mingi ddala. Kati nze bulijjo mmanyi kubanga ndaba ebintu bino bipaintize bulungi biri mu layini nokutaze nkanankana mbadde manyi n'okuba nga olina akatukooso kano ntekawo bwoti n'osigira mu kantu. Oluusi bwe kibeera naye oluusi si bwe kibeera. Kati gwe kinamu experience. Nkirinamu experience naye nina measures ze nsooka okukola. Kati ate bino byenteekako nali nabiteekako dda ndi mu kubiddamu kati mba sisobola ate kuzzaako kali kantu. Kati no mbadde ntidde nga mmanyi nendaba nga wandi kubuwandiisa ebipya. Kituufu biringa ebipya naye nze mba mmanyi we nali mpandiise. Kati katulabe. Ebyo byoli mu kuddamu ebyo byasiimuuka. Siiga tulabe ekyo tukoddako okusiiga. Obeera obulaba wamma bubwo kwe buli bwavaako buvi. Obudde ndi mu kugamba iyi omukulu ono obwongo nga bususse okuba obungi ennyo. Yoyo saayansi. Kakati music waffe twakomawa. Music waffe akyagenda mu maaso nkyalina n'ennyimba empya ze wandeeka sirina. Naye ze akayimba ku bina akankuba ke kano nananazonya tuyibiremu katono nnyo. Mulungi Bebo oli mulungi obonire abandi bonna n'obayita. Obuganyi wange sooka ojje toli munyankole noluba lunyankole jangu obuliza ku hanonyi wano ku gundi eta akatebe manyi babita munonooza teka wali akatebe ombulizeko ku mwana ono mu lunyankole Namanyi olunyankole wasiiba otase. Ndiiredde nyawo n'oliira otatu wasiiba ota. Oliire kye webale kukora. Kale bambe webale kusiima. Webale kukora twakureeba. Mwebale kusiima bambe. Nga tonzere nnoro. Amiina. Manyi lwaki muyisa omugenyi wange nyankola yogera olunyankole kati akayimba ako njagala okayimbe tube ng'abakawaye. Naye tetukamuwa jasa awulire kawulire. Awulire kawulire. Kale. Bebo oli mulungi obonire abandi bonna n'obayita kundi kukuleeba nishemererwa azabambe nkwegomba. Bebo oli mulungi obonire abandi bonna n'obayita kundi kukuleeba nishemererwa azabambe nkwegomba. Mikwano gyo gigambe nze nkusaba gwe ne bazadde bo bagambe kimanye yenza okwagala obulungi bwosisobola bwewala onyumisa mbeera obulungi bwo tebulikendeera siri kwewala ku bulungi bwo bebi siri kwewala bebi galwa lungi wasohaire onyirira nnyo you are so lovely mu balungi bonna you are my only abalala bafuukagire Bebo oli mulungi. Wow, akakayimba kanyumira nnyo twali wano nga tuli kavaibingako nga akakubye wali ku gundi nze nkaagala nnyo. So wano obeerawo mpolampola ng'okola ebintu byo jankulambuzawo ku bintu bye nzikirizibwa taata kikirizibwa omanyi buli muntu alina akati kakola kiba kirungi okumuwagira olaba bino yabyesiigira nnyo bino yabyesiigira ono ati wuwe omulaba kati kakati ono yali ku gundi yali ku piano eno pisa ina amakulu geyina like ina amakulu kyetuyita simu mu luzungu amakulu agakirimu its African music, African feel of music. African feel of music. The black African ladies ng'omwali mu kuwuliriza
ng'omulala ali mu kukuba azini. Kati oli yali ali mu kukuba ono awuliriza. Ono awuliriza naye tewali ku the same scene. Ono yali awuliriza ndowooza ono oluyimba lwe yali aproducinga ng'ono yalukuba dda. Ati ono ali side ye n'oli ali side ye. Si time y'emu. Ono awuliriza ono kubanga ono yali akoze ekirungi already. At a particular time n'ono mukadde ka akalala ng'ono amaze kukola kye yali akola. Kati muno ate akyali mungi. Bw'oyingira nazo tozijjamu. Bw'eyingira bw'eyingira. Yangu. Ezireete leta kasimu zokka ebintu bisigadde bireke eta simu zokka. Kakati wana bulenzi ono talent yo weeri. Talenti ewe weeri asotulirako maama mwana obuwala kati omanye okusula kusuliremu katono kati kino ki Your piece eragala distractions, a total distraction of the world, which never kituuseewo. Kati waji imagining otya? Ngejja kisangawo. Wano waliwo obuzibu baga yange eri eyo mabega. Tewali buzibu. Kati ono omuwala gwe yamukuba ategeeza ki? Mama jangu wano maama tulengerere eno. About African beauty, how beautiful Africa is. She represents Africa as a which mucho mulabako kina mini or zibiriza like ngeri jayinja nekati go kasokoleke wakikubisa ngalo kino wakisiga nangalo. Of course nasiga nangalo Okakasa nasiba nosifunanga budde ojjojje onkolera ebintu bino eno kubanga osuulira omukyalo ono kati kambuuze wali mu kubeerawo kwe like wamukubanga wali wawa imagininga. Yeah, of course it's a half imagination, a half photograph. Kati nze nakyusamu ebyangu jangu ebyalo tubuulire. Kyali kifaananyi obufaananyi asina photograph then search kubanga bwe kiri course nakyusaamu asin kye bayita okweditingamu nokiritingamu kino wasiiga kisiige nasiiga kisiige naye ebimu tebyalimu mu kifaananyi. For example ng'engule y'ebimuli n'akanyonyi like n'olweyo terwaliko olweyo lwaliko ddo naye ebimu tebyali buno buki painting obwo bumuli obwali buggwa we yali ayera ekimuli nekikwata mu lweyo n'awanika ne bukunvumuka. naye bannange olinga ndabikira nga Barack Obama ne famire ye oba ndabye bubi. ono client wange mulala abeera mu America muzungu obafuna otya collection ogijjawa? baali bamisana naye nga bayitaayita ne bangwako netwogera ne bafuuka bakwano bange ne mbakolerayo n'abasinga baabitwala abasinga nti ono yakyakiinawo baalinga bangi nayira baali bamisanaries nga so n'obasiga busiizi bwoti bakuwa ekifaananyi oba bayimidde n'obasiiga bampa ekifaananyi n'okisiiga
in fact yali omu lwaki onafaananamu ku gundi Barack Obama katinoto nedda bwati we yali afaana naye kubanga Barack Obama teyali mweru nnyo bwati ate abadde amufaananiddemuko kati ono awo bwotuyita abstractive pieces just obwa business obusiiga ne bubeera olwakuba tebuli ku frame obuli just plain canvas oli nalabako obulabye kati bino ebiri waggulu olaba abantu balina ati kabino ebiri waggulu kati bino eno piece teri mu realism ngeno kale teri realistic ngeno bita abstract semi abstract kati naye eraga African ladies like African fashion eraga African fashion feeling erimu njogamba nti it's all about music and fashion temuli makulu gamu kiryawo kyamaanyi naye nga it's all about fashion and African nono uno omukyala bannange so eno simu yeno yemu yono kituufu tojja kukinyonyola nnyo naye kumbi gwe yagiteekawo si bwe kiri kati eno gundi abstracting infrared effection so zino gundi njofu kati ono waali muntu oyo gyali omwana agenda bikira nga feesi y'omuntu omukulu omwana bwatyo bwe yakula nedamukama nsonyiwe kubanga feesi y'omwana yakulamuko gwe yakisiiga oba tububona bwe yali ali omwana bwatyo bwe yakula omwana bwatyo bwe yakula naye kirungi kyana zakiraba obikito mama omulaba naye wuuyo kati tukubireko awo kugundi tukubireko kubagita batya adungu tusuliremuko kuta akatebe genda okaleete kalete biri wansi bazita nsuwa ani azibumba kizangalo kituufu kale wanaye kyaliko ne mukwano gwange ne kansubire kati lengera kali eri nte eno nte buli busiisira kati kale mama bambi bakubaza ku manga nzaala kati sokolabe eri nte eno buno busiisira ona wabulaba bawo imagininga yali imagination nenga wanyuma okubeera tewaliyo bantu twakubayo ku bantu kulaga nti alise mulimu bali munda ebiseera ebisinga zino pieces naddala nature abantu tebaagala munda ebisolo mostly Muslims kugira akayimba kaffe oba okusunira ddala oteeke kuno okunsa Roland Keji, Simone Brito, Bebori Mulungi, Joy Tire Mitima Jiva Turikaya, Bebori Mulungi, Joy Tirava Wana Vagakaya, Medita Waruni was so high. You are so lovely.
Obalungi bonna yuwamayonne abalala bafukagire beboli bulungi obonire abandi bonna nobayita kundi kukuleeba semerera agaba mbekulumba beboli bulungi obonire abandi bonna nobayita kundi kukuleeba semerera agaba mbekulumba mikwano gyo gigambe nzekusaba gwe ne bazadde bo bagambe kimanye yenza kwagala obulungi bwosisobola kwewala onyumisa mbeera obulungi bwo tebulitendera siri kwewala obulungi bwo bebi siri kwewala ebigawalungi wasohaye nnyo yuwasolave obalungi bonna yuwamayole abalala bafukagire bulungi abandi bonna tobayita ndikukuleeba semereba agaba mbekwegomba eboli bulungi obonire abandi bonna tobayita ndikukuleeba semereba agaba mbekwegomba beboli mulungi ndikukuleeba semereba agaba mbekwegomba beboli mulungi abandi bonna nobayita ndikukuleeba agambye mukwano gwange agambye akayimba kaddemu eriwa bbaga yange kateekemu freestyle ebbaga gireeteka swabulyo oluno lw'amazzi okaddemu yayada ayagala oteekemu erinnya lye oke kiri 5 seerirye eryange liryo yakisabye mukwano wagambye okay kiri fine kiri okay in fact ugwanidde because era nawe olabika bulungi si bwe kiri tekyetaagisa tekyetaagisa lwaki ompayo akasoda tekyetaagisa kuba tugenda kufumbwa erinnya lyo agabuteka mu rozeti yasabye ate rozeti oli mulungi roseti nga gwanvu rose oli mulungi yeah of course Rose. Rozoli mulungi obonire abandi bonna tobayita ndikukuleeba semererwa azaba mbekwegomba rozoli mulungi obonire abandi bonna nobayita ndikukuleeba semererwa azaba mbekwegomba rozoli mulungi obonire abandi bonna nobayita ndikukuleeba semererwa azaba mbekwegomba rozoli mulungi obonire abandi bonna nobayita ndikukuleeba azaba mbekwegomba rolanikeji yeah ono omwana ali talented abandi bonna nobayita agambye rozeti oli mulungi obonire abantu bingi nobayita abandi boona nobayita azina abalala bonna obasinga yeah bwenkulaba nsanyuka waliwo nakalala akolunyankole by the way katono nnyo
karabe. Ntamwira obutembo n'obusuumu enkiito zaakula reba naza keseri y'amayanza omwana yabula nkyeriise misira ya mugongo yoona yayoma mwena obunamureba empina zireka zayona mutabimbuuza byonna ebinabire mutabimbuuza mwena obuwiza ninkureba nsemererwa ntuuza ogwagumire nk'akafuzo k'omu nyanja k'omu nyanja agumire nk'akafuzo k'omu nyanja olikuura akafuzo k'omu nyanja niwaretwara nyamahunje k'omu njeya mukampe nkakure mutware tata mukampe nkakure mutware olikuura akafuzo k'omu nyanja niwaretwara nyamahunje k'omu njeya mukampe nkakure mutware tata mukampe nkakure mutware tata nayangasana nayera kenyanji nayangasana yakankenyonyozi eya obutagira kamogo n'obugabekazi nekirebo omwe n'omucwezi eya ebifamatu nibimuwura n'empumi zimuweza obulungi bw'ogu tibabupimapima tibabulinganiza agirako kabiri n'omwerere ogu n'omwerere ebindi mubireke muberere nyowe nyina ogu agumire nk'akafuzo k'omu nyanja ak'omu nyanja agumire nk'akafuzo k'omu nyanja olikuura akafuzo k'omu nyanja niwaretwara nyamahunje k'omu njeya mukampe nkakure mutware tata olikuura akafuzo n'akafuzo k'omu nyanja Thank you so much. Akado maisi dakalaba. Wow. Bisi kulinga kuzimu. Yeah. Achana ya sala bawa. Msopeleke. Amina. Yeah. No, it's how can I? No, eri mu lulyo lwazino naye nti yo enjawulo egirimu nti it's urban African life. Yeah. Yeah, but it's all about beautiful Africa. Yeah. Bali mubazi. Yeah, bali mubazi, as in balinga, yeah, ku beach. Yeah. Yeah, for this one, he was just excited by how African women, how beautiful African women were. Yeah. No, he is African, of course. Katinga, he is attracted by African ladies as well. Yeah. Kale neyanziza okunkyalirako. Kukyaliddeko. Webalege naawe. Waidala kukola. Nakwagaliza musiga. Njija kisanga uweza. Oja. Let's conclude. Olera kwebaza ku mama wange. Mukadde obulungi azaala olugave. Azaala tibalugave. Nga tumaliriza omanyi nze nnonooza nnyo kinyinza obbagamba
nva ku mulamu nekiba kyandese nekwata ebirala oyagala abantu oyagala Katonda akikubalire. amina mbeera noneeriye ali kati abaana ngaabo mbaagala nnyo ali creative okitegeera artist so olumirirwa oyina ekisa Mukama akikubalire ekyosinga okwagala. amina wadde osobola okwebaza ku mama wange azaala kadanzala yendira lugave maama Maama waffe eyeddira olugave tukusanyukira webale kutuzaalira omwana omulungi Rosette ayina ekisa ayagala Mukama tusaba muwangaaze nga naawe omwoli webale kutuzaalira omwana omulungi abune amawanga gonna Mukama amukolere ebisinga webale Maama Rosette n'omwana wo tusiimye naawe nkwagala nnyo gy'oli Mukama akunjagalira kwe by'osinga okwagala n'abagoberera omukutu gwa Nyondo Media mwebale kutulaba abakozesa Nyondo Gleam n'abagula Nyondo Gleam mwebale gula mwebalire ddala mwongere okwesiiga ekyo ekizigo kirungi nze ndaba Rosette bana example yiino wano yenna ali bw'ati adda buto mwebale n'okwagala omukutu ogwo nashemererwa yakureeba nashemererwa mwebale n'abagoberera Nyondo Media mwebale mbagala nnyo ebyenjogeddeko ebyo ebitino ebiri emabega bingi ananjagala Nyondo waali mbagala nnyo Mukama bankuumire we muli. Amiina ngenda kusembayo nga neebaliza ddala abawagizi baffe aba Nyondo Gleam. Tulina Nyondo Gleam, tulina Nyondo Media kwe tusinzira okuba nga tubaweereza, waliwo Nyondo Charity, Nyondo Estate Experts nga buli emu okola mulimu gwayo n'obeerawo ne Nyondo Squad eyeesuzira Dubai. Tulina akabinja kaffeffe tusesemya abantu ababba ssente z'abaana mu bulungi nga tetucarries out mob justice in our normal way ne tukikwasaganya omwana ne bamuddiza ssente ze. Nyondo Estate Experts mutugoberereko tuli mu byamataka weegali buyumba buwedde bupooti butonotono bwakasente katonotono munoonyeeko. Nyondo Media musubscribing ku YouTube channel yaffe Nyondo Charity tukoze ebintu bingi nnyo ebiri charitable netugenda matu ab'enjawulo ntusitulako ku bantu ab'enjawulo twemba abantu ab'enjawulo gwe mutima Katonda kyakuwadde oba olina okuba nga oki-executinga oba nga okikola oba nga okituukiriza okitegeera. Then ne twebaza abawagizi ba Nyondo Gleam mwe abasembayo yemmwe abayimirizaawo Nyondo Charity. Sister Nyondo mbadde neerabidde nyebaza n'abo abayamba ababeera ku mikutu nemuyamba abantu mwebale Katonda kibabalire abali ebwera abali Uganda buli ayina gwayamba Mukama kimubalire. Kati mwe abatusapotera kizigo kya Nyondo Gleam mwe encouraginga oba mwe empowering Nyondo Charity. Wano tuba nga tufuna akasente nga wemitero bagamba nti kila nti wajja n'atuwagira ku Nyondo Gleam tubeerako akasente ke tutoolako tulina omukebe gwaffe gwe tuteekamu ogwa charity. So ne tusaba n'okusaba nti oyo yenna abeera tusapootiza akasente tukajjako tusaba Mukama ono mukole ki muwe ebipya muwe ebirungi. Era guno omwaka omupya twagala kisoosowazaamuuko twagala tusaleko katono ku bisale buli mwabeere ng'akola ki ng'afuna. Ne akasente kobe tuwadde konna tujjako akatono tukateeka muli tukusabira saala esinga muguno omwaka omupya muguno omwaka omujja tusaba okwate ku binene biba tutakwatangako obukyanga obeerawo. Ndowooza tugenda kukomawo naku olwaleero kwano gwange ndi naye bagamba kabbo kamuwala kagenda kajjudde tugende tushopingereko ku baana butotonotono bwobo batwalira. Amiina. Amina. Amina. Bye. Masalame. Nana Nyondo bintu orimo gumo obomanyi
omukyala eyeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glim. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe, enkova eza buli kika, binnamakula, enkanyanya, endwadde z'ensusu zonna, wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glim basangibwa e Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glim tukukuumira ku mulembe.